Ekibiina kimuka zempaka ekimanyiddwa nga street racers nga bali wamu ne FMU bakutusako emmotoka zempaka nga zo zigenda kubeera nga buli muntu alina emmotoka ye ng'agyekakasa emanyi okudduka emisinde ng'agenda kuzeetabamu nga zo zigenda kubeera e Namanve. Guno omuzannyo gw'ayagala ogunyumirwa gulabeko nga we guli ng'oyo yenna emmotoka ye ng'ogyesiga ng'onyumirwa sipiidi. Webadde batongoza empaka zino mu kibangirizi ky'amakolero eky'e Namanve ekisangibwa mu disitulikiti y'e Mukono osinziira ku Muyanja Bob agamba z'emmotoka bazitegese okulaba nga bakendeeza obubenje ku makubo ng'abaagaddewayo yenna eyeewulira muno ayagala okudduka sipiidi nga kakuba mukomako nga poliisi temukkiriza kudduka ddala aba Subaru n'ezo piki ennene balina okuzeetabamu nga bagenda okuzeetabamu okulabira nga ddala bavugira sipiidi ne beekakasa. Omulamwa gwa event eno gwakendeeza bubenje ku nguudo obukolebwa ba Subaru street racers nti twabateereddewo ekifo mwe basobola okujja banyumirwe emmotoka zaabwe nti omwana Subaru abadde abeera eyo ng'avuga n'obasanga ku luguudo nga bataddewo nga bazibye ekkubo baleesinga omusanga akuba ncungwa yeetolooza emmotoka ne tukwatagana bulungi nnyo ne FMU ne tuwa olukusa olutegeka empaka zino. Era buli muntu yenna ali eyo ng'anyumirwa emmotoka ye oba ng'anyumirwa emmotoka z'empaka abaana abo twabateereddewo ekifo we balina obuvugira era abavuzi bangi be mugenda okulabako nga Baniko, Bawoota, Basendagire bonna bagenda kujja bavuga empaka zino. Empaka zino ziri under FMU nga zaategekeddwa kirabu ya Umospok wamu ne Street Racers Uganda era nga ziri mu mateeka empapula twafunye dda olukusa okuva ewa IGP twafunye olukusa okuva mu gavumenti era nga empaka zino zigenda beerawo ng'ennaku z'omwezi 15 mpaka nga 16 June omwezi guno e Namanve ku Nairo Resort Hotel. Uganda yatuula n'egamba bannayuganda baguze emmotoka ze baagala ate ze baagala okulaga amaanyi ndowooza ekisire zonna ze mulabye ku kkubo omuntu aba ayisa olwabitiizi ayisa olwalakitiisi okumulaga amaanyi. Mu nsonga ezo wetupulira obubenje Street Racers Uganda yatuula kyogula batuteerawuddeemu mu bapiki n'ab'emmotoka era tukoowola bannayuganda mwenna akalina emmotoka ennungi bwe yagula emmotoka yo ng'ogiguze lw'amaanyi lwa pawa tukuteereddewo platform ojje oligire emmotoka yo ekuwa obuwanguzi era n'okukutendereza bakutendereze kuba ebirabo weebiri ogenda kufuna ekirabo olw'okuvuga obulungi. Nabwekityo twongera okukoowola buli omu ali eyo okukendeeza obubenje ku kkubo
tuyina kubanga tufuna abantu abateerawo omuzannyo guno nga guno nabwekityo leero oba wiikendi eno tuyina titi abamwebuuza titi kyeki is time and trial tugenda kubala obudde bwogenda okuvugira mu distance yetunaba tukuwadde mu budde obwo buli motoka egenda kuba ebaliwo obudde bwegenda okuvuga Johnson Were nga ono president wa Umospok agamba buli kimu bakikoze mu mateeka era nga bafunye olukusa okuva mu FMU okuva ku poliisi era nga n'amalwaliro agali okumpi nga Gwatiro ne Mulago babategeezaako ddamu wali omuzannyo gw'empaka ogenda okubeerawo okusobola okutegekera abo abanaafuna obubenje mu muzannyo guno. Event eno eri mu mateeka twawandika bbaluwa n'egende wa IGP yatuddamu n'atukonfaminga twategeeza Mulago Hospital eri standby nagedde ku weekend ne Gwatiro Hospital yegenda okuba referring case ekintu kyonna kihappeninze mu kusosa wali ku Gwatiro Hospital bweyogerere for stabilization then tulyoka tugende Mulago tugenda kulala scrutiny yali yaffe nga bagambye ku moyo naye ku lunaku olwo buli driver yenna olwamala okukebera bakebera wali emmotoka yo nga naye wali dokita waffe akukebera olina blood pressure olina biasene ebirwadde ebisobola okukwataka ng'oli mu mmotoka tugenda bikebera so that report weeri tunakustandiby tumanya nti ono bwabaako ekintu bamuhandolinga bwe bati nakino ensonga lwaki tukola kino kiri nti ebintu bino bigenda mu rikodi. President wa Street Racers Club of Uganda Charles Kakayire agamba bataddewo abantu abakugu abagenda okulaba nga balungamya abantu abo bonna abagenda okujja okwetaba mu mpaka zino nabo abalabi okulaba nga tebafuna buzibu bonna mu muzannyo guno. Event on that day we shall have TT which is time attack, time trial, man versing machine. Secondly, to be comprised of lifting together with the gymkhana, where we shall have kitchens, calls, due to the fact that in Uganda we are limited when it comes to speed. How are we going to control the speed on our track for the safety of our viewers or spectators and everyone on the track? We shall have the kitchens that are going to control the flat out. It will have compliance to have to apply downshifting on all machines that will be on the track. Secondly, we shall have security on the track. We shall have safety marshals on the track. We shall have that, of course, events manager and the federation delegates on the track. Other people are not welcome on the track, on the racing track, but should be on the spectator side, on up the hill. We have enough designated place for those that are going to come and enjoy our man versing machine time and distance. Buwanguzi, be ready, and prepared. Ne team yange Axiganga Riders MC. Olunaku olwo nakuza omwezi 15-16 nsuubira Buwanguzi. This is a BMW S1000 RRHP4 high performance. Olunaku olwo sisuubira muntu yenna kunteeka mupiira mu maaso. Ogagikyanga bulungi. Abawagizi bange mbasuubiza Obuwanguzi era ekikopo kwolwo navuddeyo nga ntegese we kigenda. Siddayo nga sikirina nzirayo kuteekawo kikopo kubanga sina kyengenda kugamba bawaka. Kale n'olwekyo nkima kikopo. Nyagange zeddanka ne maliso nga nze kubanjulira ki ekigendo berano olunaku lwa weekend olunaku lwa yidi. Gwe nawe nabaleeta manyi byogenda kulaba.
weekend ejja buli mwana boladde balaba badde bekalakasa ku kyalo kyammwe abasubalu wano bebakakasiza nti bamanyi oba tebamanyi. Ekisookera ddala time trials obudde bw'osinza okukola obutono bwe butalawo obuwanguzi bwo from A to B. Singa tujjanze naawe ng'olina emmotoka nenkola time ne waba olina lumiyoni n'okola time entono kuwa Subaru oba olidde time trials ekyo kirabo oba okitutte olwo kye bayita jimukaana bukugu ki bw'olina mu kuwetaaweta obukoonakona ng'obwo tokonye ku kooni tokoze ki bagambye gita wano oweseewo otya omaze ebbanga ki mu round about kyekisalawo obudde bwo bwoba omaze nabwo kiba kya time kibanga kya time trial naye bubaamu obukodyokodyo nti okoze otya okitegeera ekyo kyakubiri. Ekyokusatu bagiyita drifting kwe kukuba enkyungwa ani gwe mumanyi ate asiza okukuba enkyungwa wano e Uganda ndowooza niko mumumanyi era ekikirabo kikye kyo tukimanyi nti kikye East Africa wise yabakuba kati awo simanyi bano bande ba Evans bagenda kukola kye bagenda kukola bano barasta kye bagenda kukola kubanga ba drifter mu Uganda tususaamu basuka mu abiri nyeka tulabe kinaabaawo. Ekisembayo ki drug racing nti gwe olina lumiyoni ono alina pulimo ani asookayo mu maaso so n'olwekyo abaagala okulaba ku bintu ng'ebyo bigenda kubeerawo weekend eno ye weekend eya Idi so bigenda kubeerawo weekend eno e Namanve.